Omukulembeze w'eggwanga Olaxes Museveni Avuddeyo n'avumiira ettemu eryakoleddwa ku Isma Olaxes amanyiddwa nga Isma Ichuli oba muyite Ibrahim Isma tusuubira. Ono mu kiwandiiko ky'afulumizza ku mukutu gwe ogwa Twitter, Avuddeyo n'avumiira ebikolwa ebyakoleddwa era n'alaga nti abakoze kino mbizzi zennyini. Okusinza ku yagamba nti embizzi ze zikkiriza mu kukozesa emmundu n'okutta abantu abazivuganya, wabula ng'ekibiina kya NRM bo bakkiriza nti omuntu akuvuganya bw'aba akozesezza bigambo naawe ky'oteekeddwa okukozesa. Pulezidenti Museveni ayongeddeko nti okutta omuntu oyo akuba ttooki mu bintu byo kiraga nti tolina maanyi na buvumu kusobola mwanukula ssaako n'okumunnyonnyola ku ekyatakkirizaamu. Ono era yeebuuza ku lwaki otta omuntu singa abanga kyakkiririzaamu oba ekyayogera si kituufu. Ono yeeyanukudde oluvannyuma lw'okwebuuza nti abatemu bano endowooza yaabwe yakupangirira era ategeezezza nti tebayimirira ku mazima wabula bayimirira ku bulimba akadde konna. Wabula asuubiza eggwanga nti ebikolwa nga bino byakubeera nga bigwibwa mu buufu era abakikoze tebajja kulekebwawo ttayo. Ono ajjukiza eggwanga ku kyakolebwa ku b'ebijambiya e Masaka. Ategeeza nti abasinga ku abo abeenyigira mu butemu buno bali mu mbuga z'amateeka akadde kano. Wabula era ababuuzizza oba bajjukira ebyalo ku kibinja ekya Kiddawalime era wano n'abaddamu nti abasinga ku bano bafu, abalala bali mu mbuzi ekogga. Era akikkaatirizza nti ne Kiddawalime yennyini eyali omuduumizi w'akabinja kano y'omu ku bafu aboogerwako. Ategeezezza nti aweerezza amataaba eri ab'eŋŋanda z'omugenzi era avunaanyizibwa ku by'ensimbi mu maka g'obukulembeze w'eggwanga ajja gatuusaayo. Ono agumizza abafamire ya Isma era n'agamba nti bayimirira wamu mu kunyolwa kwonna ssaako ne mu mbeera zonna, wabula nti abo bonna abali emabega g'obulumbaganyi buno baakubeera nga bakangavvulwa. Omukulembeze w'eggwanga Olaxes Museveni Avuddeyo ng'ekyombo kya poliisi kikakasizza nti kirina abantu 3 bekiri mu kubuuza akana n'akataano ku bulumbaganyi buno obwakoleddwa ku Isma ku nkomerero ya Ssabbiiti eyise. Isma Olaxes Oba Isma tusuubira Ibrahim yattiddwa ku Lwomukaaga ekiro era nga yakubiddwa amasasi mu kitundu ky'ekyanja. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu ggwanga Uganda Fred Nanga ategeezezza nti bayina obujulizi bwe batandise okufuna era nti bakola ekisoboka kyonna ng'okulaba nga bagwa mu buufu obw'abatemu bano era nga n'abantu abatali bamu bakubeera nga babuuzibwa. Wabula bw'abuuziddwa ku bigambibwa nti waliwo babbulooga abalala abatunuuliddwa okubeera nga battibwa, ategeeza nga poliisi bw'etannabafuna bubaka bukwata ku kino era n'abawa amagezi nti singa yenna aba afunye okutuusibwatiisibwa kyandibadde ky'amakulu nnyo okudduukira eri ab'obuyinza mu poliisi yonna okuggulawo omusango ssaako n'okugimanyisa ku mbeera eno. Obulumbaganyi buno bwe bwakoleddwa mu kitundu kyekimu ekyekyanja ng'ebbanga terinaweera Ssabbiiti nga n'eyabadde minisita omubeezi ow'abakozi nga naye attiddwa. Ibrahim Isma tusuubira yaziikiddwa olunaku olwajjo. Ono abadde amanyiddwa nga nnyo Isma Olaxes era nga ku mitimbagano abadde tavaako nga wafiiridde talesse mwana yenna. Ono amanyiddwa ennyo mu kuba ttooki mu biba bigenda maaso mu by'obufuzi, mu by'okwewummuzaamu ssaako n'ensonga endala. Mazima ddala gye twava era giteekeddwa okudda. Isma Katonda akusonyiwe ebyakusobako. Yise Kigongo ku lwa Channel 44 olweggulo.